kino bweyongera okulabika bwe kibeera nga tusobodde okukuŋŋaanyirizaawo bantu bannaffe bana bakyali myaka emito. Abantu abo ba mugaso nnyo nnyo nnyo. Boolaba abakyali myaka egyo bw'obeera tonnaba kulaba mugaso gwabwe kiba kitegeeza nti naawe toyina mugaso, olw'ensonga nti waliwo otyo egiwava. Kitegeeza nti enteekateeka ey'omuntu oyo yesobola okuggyayo omugaso gwe oba okubulirayo. N'olwekyo bwe mubeera nga muteeseteese olukiiko bwe luti ne mutukuŋŋaanyiza abaana baffe abo, bazzukulu baffe, bantu bannaffe abo, kituwa ekifaananyi kirungi era twongera okusiima enteekateeka eno ne tugisabira esigale ng'egenda mu maaso kubanga ya mugaso. Era ne neebaza abazadde kubanga mpuliddeko eddoboozi eryaniriza abazadde, ekitegeeza nti abazadde abo bwe bavaamu abantu bano. Namwe mbaaniriza mu ngeri endala era nensabira abaana bamwe bano Allah abafuule ba mukisa era abateekemu omugaso okujja okusaasaanira society bwe banaawangalira. Baganda bange, eddiini Busiraamu ddiini nnungi. Obulungi bw'Obusiraamu kwe kubeera nga bwatunuulira oba bwakuba ttooki mu buli mbeera. Wabula Obusiraamu bwasinga nnyo okussa essira ku kitonde ekiyitibwa omuntu. Nawakubadde ng'ojja kusisinkana yo ebitonde ebirala nga si bantu nga byafuna omukisa nabyo ne biweebwa omwagaanya ogwogerwako mu Busiraamu. Naye ate Obusiraamu bwawa inaaya, kwegamba bwawaayo okufaayo okwenjawulo ku kitonde ekiyitibwa omuntu. Allah tabaraka wa taala yateekateeka omuntu oyo gw'olaba n'atutegeereza ddala okuva nga omuntu tannaba kujja mu nsi. Yali kiki? Bw'osoma Qur'an amateeka ago ojja gasangamu nga gatulaga ekitonde muntu. Allah yayanjula ekitonde muntu, bwe yamala okukyanjula n'akissa wali ekitonde ng'omuntu. Era twategeerako ku kutonda kwa Allah tabaraka wa taala stages Allah ziyajja ayitamu okutonda ekitonde muntu. Kubanga mwenna mukimanyi nti Allah subhanahu wa taala okutonda kwe ng'atonda ekitonde muntu yakitonda mu ngeri nnya, emitendera ena omuyita ekitonde muntu. Omutendera ogusooka kyali kitonde Allah kyatonda subhanahu wa taala nga tewali musajja, nga tewali mukyala. Oyo Adamu alayhi salatu wassalam. Era lineteeka eriga nti ya ayuha nnaasu ttaquu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ga nti ya ayuha alladhina amanu ttaquu rabbakum alladhi khalaqakum. Aya egambye mu suratu Nisa, ya ayuha nnaasu ttaquu rabbakum alladhi khalaqakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Aya ejenjagadde eri ebadde endala ng'eyingidde mu eno. Kakati Allah tabaraka wa taala ng'atulaga nti yakola omuntu nga kati Allah yali ayogera ku muntu gwe aliwo, nga Allah akulaga stages mwe yayita bw'olyoka obeewo. Ekisookera ddala Allah yasooka n'atonda Adamu alayhi salatu wassalam, ye nafsun wahida, nga tewali musajja nga tewali mukyala. Allah azza wa jalla kigambibwa nti Allah yatonda Adamu alayhi salatu wassalam ng'amutonda na mukono gwe, kubanga waliwo ebitonde Allah byatonda n'omukono gwe. Biri ebitonde bisatu. Ekitonde ekisooka aljannatu adini,
ejja neetibwa adili. Abamanyi bagamba nti Allah tabaraka wa taala yagitonda na mukono gwe. Ekyo kyali kigambo kyawakitibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekitonde ekyokubiri Allah kyatonda n'omukono gwe, alqalamu, ye kalamu ene ewandiika. Awwalu qalam, ekalamu Allah gyasooka okuwandiika okukola subhanahu wa taala yagikola biyadihi. Ekitonde ekyokusatu mu bitonde Allah byatonda n'omukono gwe kyekitonde ekiyitibwa Adamu alaihi salatu wassalam. Kakati okwo kwe kutonda okusooka. Okutonda okusooka Allah mwe yayisa omutendera gw'omuntu kwe kuba nti yatonda omuntu ng'amutonza mukono gwe. Okutonda okwokubiri kwe kubeera nga Allah tabaraka wa taala yatonda omuntu ng'amujja mu lubirizi lwa muntu ye Hawa radiyallahu anha, yamutonda Allah tabaraka wa taala ng'amujja mu Adamu alaihi salatu wassalam. Kati omutendera ogwokusatu nga kutonda kwa Allah subhanahu wa taala kwe kubanga yatonda Isa alaihi salatu wassalam ng'amujja mu musikyala wakati awo nga tewali musajja. Kakati omutendera ogwokuna kwe kutonda kati okwafu okw'abantu abaliwo nga tuva baina rajuli wal mar'a. Allah atujja tabaraka wa taala wakati wa musajja na mukyala. Process eyo Allah n'agiteekateeka tabaraka wa taala nga omuntu alyoka abeewo, wateekeddwa okubaawo okusinkana kw'omusajja n'omukyala. Bwe kyamala n'ekyo okuggwa ng'ekitonde ekiyitibwa muntu okubeerawo kwakyo kujja kugenderera ila qiyami saa. Kati Allah n'ateekawo amakubo mwe tunaayitanga okufuna abaana. Nti omusajja ojja kuwasanga omukyala, omukyala ajja kufumbirwanga omusajja, babeere mu kye bayita obufumbo. Kati abaana be banaabeeranga bazadde, ajja kubeeranga mwana wa musajja oyo era ajja kubeeranga mwana wa mukyala oyo, ye mwana owa halaali. Ekitegeeza nti Allah teyatuwaawo kkubo lyakuzaalanga bisolo, nti omusajja ogende ng'osaasaana eyo ozaaleyo, oba omukyala agende ng'asaasaana azaaleyo. Wateekeddwa okubaawo annikah, azawaaji. Wateekeddwa okubaawo omusajja okuwasa omukyala, omukyala okufumbirwa omusajja, babeere bonna bazaale omwana. Bwe kimala ekyo okuggwa mu Luganda ng'enkola ya Allah bwetyo bweri subhanahu wa taala, kubanga ekitonde kino ekiyitibwa muntu kirina obuvunaanyizibwa bunene nnyo ku nsi kuno okusinga ebitonde ebisigadde. Kyova olaba nga Allah yaddira obuvunaanyizibwa obw'okubaawo kw'ensi, obw'okutambula kw'ensi n'abuteeka mu mikono gya muntu. So nga ate waliwo ebitonde ebirala ebisinga omuntu amaanyi, ebisinga omuntu obugulumivu, ebisinga omuntu obusobozi, ne Allah n'addira amagezi g'okutambula kw'ensi n'okugiteteekanya okubeera ng'ebaayo, ago n'agassa mukono gwa muntu. Akatonda akatono bwe kati, kubanga Allah yagamba mu Qur'an, la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqi nnas walakina akthara nnas la ya'lamun. Nga Allah alaga nti omuntu ono katonde katono. Yagamba la khalqu samawati wal ardi, okutondebwa kw'amagulu omusanvu n'ensi, akbaru, ekyo kye kisinga okuba ekinene, min khalqi nnas, okusinga okutonda omuntu. Omuntu katonde katono, naye ate Allah tabaraka wa taala yakatikka obuvunaanyizibwa obw'okubanga ensi yonna etambulirako. Era ekigambo kiri Allah kyegamba nti inni ja'ilun fil ardi khalifa. Eyo emboozi yali wakati wa Allah ne bamalayika be. Allah n'abagamba nti inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ekigambo ekyo khalifa, abamanyi bagamba nti Allah tabaraka wa taala yatonda omuntu n'amuteeka mu nsi lwa nsonga bbiri. Ensonga esooka ya ibadatullahi fil ardi, okusinza Allah mu nsi. Ensonga ey'okubiri ya imaratul ardi, okuzimba ensi. Obuvunaanyizibwa obw'okuzimba ensi Allah yabutikka bantu. Teyabutikka mpologoma, teyabutikka njovu, teyabutikka bitonde biwandisuubidde nti kati gwe weebuuze, bwe kiba nga kubadde kukola mulimu gw'amaanyi, wali nga waliwo omuntu omusajja, wali nga waliwo empologoma oba enjovu, ensolo ennene, nga waliwo omulimu ogw'amaanyi ogwetigga okolebwa. Mu magezi gaffe
aga bulijjo olaba nti wali badde oguwamu gwali badde gukolwa mpologoma. Naye Allah tabaraka wataala yaddira obuvunanyizibwa obwa ibadatullahi fil ardi n'abuwa muntu, naddira obuvunanyizibwa obwa imaratul ardi okuzimba ensi n'abuwa muntu. Ekyo nno bwe kimala okubeera nti omuntu alina obuvunanyizibwa bunene, ne bubeera buvunanyizibwa bwa buli muzadde yenna azadde omwana okulaba nga omuteekateekera ensonga bbiri. Ensonga esooka, omuteekateekera okubaako kyagasa ensi. Ensonga eyokubiri, omuteekateekera okusinza Allah tabaraka wataala. Kati ewaffe mu shariya gye tusangire etopiki essomo erigamba nti tarbiyatul awlad, enkuza endera y'abaana. Waliwo enjawulo wakati wa tarbiya ne hadana. Simanyi oba mbyawula abooluganda. Al hadanatu kitegeeza okulabirira omwana n'omuwa okulya n'omuwa okunywa, bwalwala n'omujjanjaba. Naye ate tarbiya kigaziwa okusingako. Kati lwaki obusiraamu bwateekawo ekintu ekyo? Lwa nsonga nti tuteekateeka omuntu omuto nga tumuteekateekera ebiseera eby'obukulu ng'avubuse, kubanga obuwangazi bw'abantu bwe tuwangaaliramu mu nsi nabwo bwawulwamu engeri nnya. Engeri esooka bagiyita ng'omuntu akyali mu lubuto, eyo eriyo ebyayo. Engeri ey'okubiri atufuula, ng'omuntu akyali muto. Atufuula kitegeeza omuntu okuva lwazaalibwa okutuusa lwatuuka myaka kye bayita sinno atamyizi, emyaka egyawula gy'emyaka nga 7. Awaliwo ebyawo. Ne wabaawo obuwangazi obwa obuvubuka, muntu ng'avubuse, n'obuwangazi obw'obusajja obukulu, wakadhalika n'obukadde. Ebigwanvu bigenda mu maaso. Bwe tubeera nga twetaaga okufuna omuvubuka ow'omugaso ow'ekya, si nsonga mwana muwala oba mwana mulenzi, tuteekwa mukwatira myaka egyo. Buli kintu kyonna ky'oyagala omwana oyo abeere, olina mukwatira myaka egyo. Bw'osalawo okumufuula anaasinza Allah mu nsi, Abdullah alladhi sayabudu llaha fil ardi, anaasinziza Allah mu nsi tabaraka wataala, olina mukwatira myaka egyo. Era bwe kiba ng'oyagala mufuula ayina ettafaali lyajja okuteeka ku nsi ye, kubanga kino mukigi baganda bange, nga bwe mbagambye nti ekigambo Allah kyeyagamba nti wa idh qala rabbuka lilmalaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa. Ekigambo ekyo khalifa bamanyi bagamba nti Allah tabaraka wataala yali ategeeza omuntu gwagenda okussa mu nsi naye ng'alina kukolamu bibiri. Ekisooka okusinzizaamu Allah mu nsomo, ekyokubiri okuzimba ensi. Ensi teteekeddwa kubeera awo ng'erimu abantu abatalina kye bagyongerako, la. Kati bwebanga weetaaga okufuna omuddu anaasinza Allah oba omuzaana anaasinza Allah, omuddu alina kyajja okwongera ku nsi, oteekwamu okwatira myaka egyo, buli kimu kimuseemu. Kaakati eddiini yaffe ey'obusiraamu kyeva etugamba nti abantu ba miteeko ena be balina obuvunanyizibwa. Kino njagala mukitwale nga kikulu. Abantu ba miteeko ena be balina obuvunanyizibwa ku kuteekateeka omuntu oyo. Asooka al abu, ye taata w'omwana. Taata w'omwana akola omugaso munene nnyo mu kuteekateeka omwana oyo. Kyebagamba bakadde bafa bwali, taata w'omwana aba wa buvunanyizibwa ku kuteekateeka omwana ng'atandikira ku nnyina mwagenda omuzaala n'engeri gy'agenda omumuzaalamu. Era ne batugamba nti omwana oyo oba omulyazaamaanyiza nnyo obutamuzaala mukyala guwasizza amakubo ga busiraamu, n'omuzaala bwa malaaya oba tomuwadde haqqi, oba omulyazaamaanyiza. Kati asooka ye taata. Obuvunanyizibwa obusinga okubeera obunene ku mwana kikyanabeera mu nsi, abamanyi bawaawula. Waliwo obuvunanyizibwa obwa maama n'obuvunanyizibwa obwa taata, naye ng'obuvunanyizibwa obusingira ddala bwa taata. Kati omuntu asooka, buli taata yenna ali wano
tukusuubira okukola kyoteekeddwa okukola ku lw'omwana wo ng'omuteekateeka okubeera mbaddu ba Allah abanamusinza enkya era ng'olina ky'omussaako ng'alina kyajja okussa ku nsi. Nabagamba kino kigamba bulijjo abasiraamu, ffe tetuzaala baana ba nsi, ffe tuzaala baddu ba Allah tabaraka wa taala be tulina okuteekateeka nga tubateekateeka okutwala obuvunaanyizibwa Allah bwe yabatikka obw'okumusinza mu nsi n'okubaako kye bongera mu nsi. Kakati oyo yasooka. Owokubiri al ummu ye nyina w'omwana. Nyina w'omwana alina kinene nnyo kyakola ku kubeera ng'omwana oyo amuteekateeka. N'ennaku zino abakyala bannyinaffe ne bakyala baffe obuvunaanyizibwa bwabwe tebukyavaayo bulungi ku sayidi y'abaana. Ensi Allah bwe yagenza alina byagyongeramu ne biviirako n'abakyala okusituka okubewako genda okubaako kye bateeka ewaka. Abamu obuvunaanyizibwa babutadde ebbali ne baddira obuvunaanyizibwa ne babutikka abantu balala, abamu babutikka bakozi. N'akwata omwana wa myaka 2 n'amulekera mukozi, yakeera ku makya n'afuluma n'atambula n'agenda ebyogerwako bulijjo, n'adda kawungeezi ng'omwana yeebase. Omwana ono obeera olina ky'omulyaza amaanyi. Kati obuvunaanyizibwa obw'omuntu obwokusatu al-mujtamaa, society, omwana mwawangaalira. Society omwana mwawangaalira ekola kinene nnyo ku kuteekateeka omwana kikyanabeera mu maaso na kikyatabeere. Kiba kitegeeza nti mulimo gwa buli muzadde okulaba omwana we awangaala n'abaani, kubanga omwana osobola okumuta n'atambula n'agenda n'abaako n'abantu bawangaala nabo, naye nga byagenda okubajjako tebijja kumuleka ku mulamwa na kumuleka ku nsonga lwaki Allah tabaraka wa taala yamusamusa. Kati owokuna al-muallim ye muwalimu, omusomesa. Omusomesa abo bantu ba miteeko ena, senga buli muntu atwala obuvunaanyizibwa bwe ku sayidi y'omuntu akyali omuto ng'abaana bano, taata n'atwala obuvunaanyizibwa bwe nga taata n'akola kyateekeddwa okukolera omwana. Bana ekino mukiige nti era kino kigamba bulijjo abasiraamu gye tutera okubeera eyo. Ne mbagamba nti omusajja senga owasa omukyala ne muzaala omwana oba ne muzaala abaana, wabaawo kinene nnyo ekiba kizze wakati wammwe awo nga kirina okuba nga kibagatta, be baana oba omwana. Embeera okujjako ng'ekalubya etya kino ekiba kizze wakati wammwe omwana oba abaana okubeera ab'omugaso ku nsi, baba balina kukituukako nga mulimu embi, kubanga omuzadde omusajja alina kyakola ku mwana n'omuzadde omukyala alina kyakola ku mwana, ekitayinza kukolebwa ne kivaayo abazadde bano nga tebali wamu. Era ojja kwesiŋŋaana nga abaana bano abakuze nga taata waali ne maama nga waali, si kyekimu n'amwana akuze oba n'abaana abakuze nga taata ali sayidi ne maama nga ali sayidi. Kati shariya kyeva etukubiriza okubeera abagumiikiriza. Muzadde senga ozadde mukyala omwana, omusajja senga ozadde mukyala omwana, kikulu nnyo okufaayo okulaba ng'omwana yafuna haqqi. Al-muallim, abasomesa, bwe tufuna amasomero nga gano ng'abasomesa abalimu beebo abalina n'enteekateeka eringa ng'eno, kiba kitegeeza nti abaana baffe bajja kufuna kye bateekeddwa okufuna. Society yeetaaga nnyo okwetegerezebwa olw'ensonga nti nkulu nnyo esobola okuviirako abaana baffe okubeera nga boononeka oba okubeera nga batereera. Kaakati baganda bange, ekimu ku bye tusobola okukolera abaana baffe ne tubeera nga tubatadde ku mbeera esaana nga bajja kusobola okusookera ddala okunywerera kusinza Allah tabaraka wa taala kwe kubamanyiza eddiini nga bakyali bato. Omwana bamumanyiza eddiini ng'akyali mwana muto, tomulinda kula. Bw'anaakula eddiini ng'akuze tagimanyidde ejjamu kaluubirira, naawe kennyini ojja kukaluubirirwa. Omwana bamumanyiza eddiini ng'akyali muto. Ombaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti muru auladakum biswala wa hum abna'u sab'a. Yagamba nti muru
auladakum bisala, yagati mulagira abaana bammwe okusaala. Abamanyi bagamba nti lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam yakozesa ekigambo okulagira abaana baffe kusaala nga bawezezza emyaka 7. Nabbi yali akimanyi nti omusajja ngansi bwenzaala omwana nga muzadde mukyala wange tuwangaala ffenna, omwana oyo agenda okuweza emyaka 7, eswala abeera agimanyi, eswala abeera agimanyi nga nagimusomesa dda. Kati ku myaka 7 eswala mba mulagira kugisaala. Naye kati ojja kwesiŋŋaana ng'omuzadde tasomesezza mwana swala, tamututte na mu ssomero gyanayigira swala, kati eswala omwana agenda gisangawo. Kyoba olaba nga abasinga obungi bakalubirira eswala, naddala bakyala abo teyagimanyiira. Entegeera eno eyajja abantu abamu egamba nti omwana omuwala tabaako ddiini, yalingawo edda kyomukyala taba na ddiini. Eddiini y'omusajja gwafimbiddwa yebeera eddiini, ekyo si kituufu. Omukyala abeera n'eddiini. Era amateeka gonna golaba mu Qur'ani, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati, amateeka gonna Allah ayogera ku musajja omusiraamu wakadhalika n'omukyala omusiraamu. Era abamanyi bagamba nti omuntu okuba n'entegeera egamba nti omukyala taba na ddiini, bw'obeera ng'obadde musiraamu kisobola okujja musiraamu, kubanga eddiini Allah tabaraka wa taala yagiraalika nga y'abasajja n'abakyala. Kati okumanyiza abaana baffe eddiini, omwana tumumanyiza eddiini n'okubeera nga tumukozesa ebintu eby'eddiini byasobola n'obaako ekintu ky'eddiini ky'omugamba nti kola ekintu kino nga ddala okakasiza nti akisobola n'emagezi tekijja kujyamu. Bw'agenda yeeyongerako mu maaso ng'agenda asuka ku myaka egyo, ate ng'olaba kyasobola era ng'ajja kusobola okukimanyira n'emagezi nga kijyamu, nakyo obeere ng'okimugamba. Kakati omwana agenda okukula ng'ategedde nti ddala ateekeddwa okusinza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi yagamba nti muru auladakum bisala wa hum abna'u 7, yagamba nti mulagire abaana bammwe okusaala nga baana ba myaka 7, nga baana ba myaka 7. Bakulu nti omwana kasaweza emyaka 7 wamusomesa dde eswala, kakati waweza emyaka 7 ng'omulagira kubeera ng'agisaala. Kati abamanyi beeyambisa hadithi eyo ne bagamba nti buli mulimo gwonna ogukolwa omusiraamu nawakubadde ng'omwana ono gubeera tegumukakatako mu myaka egy'omusanvu, naye tumulagirira okugukola abeere ng'agumanyiira. Omuli okugamba abaana baffe abawala okuyiga okwambala ennyambala ebuna omubiri, abaana baffe baleme kula nga bakalu bambala bunankani buketekete obutalina makulu gonna. Ku myaka egy'omusanvu tandika okwambaza omwana omuwala engoye ezimubuna omubiri, omumanyiza ddiini. Ku myaka egy'omusanvu bwetulagiririra abaana baffe okubamanyiza okusiiba. Tuli mwezi ogwa Ramadaan alhamdulillah ogunaatera okuggwako, ne basahaba b'owekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu ngeri y'okumanyiza abaana baabwe eddiini babakubirizanga okusiiba. Waliwo hadithi y'owekitiibwa nabbi naye ng'eriko ebigambo ebigamba nti yustahabu ta'awidu al-atfaali ala siyami litadribihim, kirungi okumanyiza abaana baffe okusiiba nga bakyali baana bato, tusobole okubatendeka, okubateekateeka. Ojja kwesiŋŋaana ng'abantu bangi tebasiiba mu mwezi guno ogwa Ramadaan naye nga tebamanyiira. Naye omuzadde yakuza omwana we ng'amukuliza ku ddiini. Bannange, ekigambo kino kuteekateeka mwana oba kumanyiza mwana ddiini kitegeeza mwana oyo kumukuliza ku ddiini. Omwana yenna akuliziddwa ku ddiini abeera mwana wa mugaso. Omwana yenna akuze nga taliimu ddiini, ensi yennyini emusanga nga muzibu. Kyobola kati ennaku zino waliwo bayita bakifeesi. Bakifeesi abo abaana senga oneetegereza okukula kwabwe bakula bwe bato. Abamu abazadde babalagajjalira ne babasuula awo. Ima taata yalagajjala n'akwata omwana n'amulekera omukyala, omukyala n'alemerera omwana, omwana n'agenda ku kkubo. Mu mbeera efaanana bwetyo. Kati oyo bw'atyo okumuggyayo omukwate omuteeke mu ddiini osanga omulimu munene. Kakati okumanyiza abaana baffe eddiini. Omu ku bakyala abaaliwo mu bulamu bw'ekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atugamba
okusiba kuno okwa Ramadhan nga tekunaba kulalikwa basibanga olunaku olwa Ashura. Ashura lubeera olunaku olw'ekumi mwezi ogwa Muharram. Kati balusibanga, waliwo ensonga lwaki basibanga olunaku olwo. Kakati olunaku olwo bwe balusiiba, Allah tabaraka wa taala n'alalika okusiba omwezi ogwa Ramadhan. Kakati okusiba omwezi ogwa Ramadhan ne kubeera nga kwadda mu kusiiba mu bweteeka bw'okusiiba lunaku olwa Ashura. Kakati waliwo omukyalo omwe atugamba nti balinga Allah nga tannaba kulalika kusiiba nga basiba olunaku olwa Ashura, naye agamba fakunna nasumuhu wa nusawwimu sibyanana. Wakunna nasumuhu, twalinga tusiiba olunaku olwo, wa nusawwimu sibyanana, era ng'olunaku olwo nga tulusiibisa n'abaana baffe. Lwaki balubasiibisa? Kubateekateeka, kubeera nti abaana abo babateekateekera obusiraamu. Kakati agamba tuwanaj'alu lahum allu'aba, abaana abo twabateerangawo ebyomuzannyo ebyokuzanyisa, okitegedde minalihim. Kakati nga babizanyisa babakoleranga ebintu biddole, kitegeeza nti omwana wabeerera nga asobola okuzanyisa kiddole aba akyali mwana muto. Kakati agamba mukadde waffe mwanyinaffe nga fa idha baka ahaduhum ala ta'ami a'tainahu iyahu, bwabeerangawo omwana akabidde emmere, oyo abeera mwana muto, abeera akabidde emmere nga tumuwa kiddole ekyo ng'akizanyisa paka obudde obunaawungeera omwana asobole okubeera ng'akola ki, ng'alya nabo. Kati ekyo kiraba nti omuzadde waweera omwana we kiddole abeere ng'akizanyisa, abeera alina ensigo gy'amusigamu, abeera amusigamu ensigo ekisookera ddala ey'okugulumiza ekisiibo, nti ekisiibo bwe kituuka abasiraamu baleka emmere ne baleka okulya ne baleka buli kintu kyonna ne basiiba, naye ng'ekyakimutandika akyali muto. Era omukyala agamba radiyallahu anha nti dhalika hatta yakuna inda al-iftaari, nti ekyo kyalinga bwe kityo amakulu akaana nga bwe kakaaba jalenge kalumye ng'akawa kiddole nga kazanya, embeera yasigalanga bwetyo paka lwe banaatuuka ku kusiibulukuka. Akola ki? Alina ensigo gy'amusaana. Lwe kya Buganda mufube nnyo okulaba nti abantu abo be mulaba bakyali abaana bato, be basajja abakulu ab'enkya, be bakyala bakulu ab'enkya. Gwe omusajja omukulu ayeeraba awo, tolowooza nti wakeera oli bwotyo, oyina gye wava, oyina gye wava. Buli muntu yamanyi embeera bwe yajja ayita okutuuka awo. Eriyo abantu abakulira mu mbeera enzibu ne baagala n'abaana baabwe bakulire mu mbeera eyo enzibu, era ne batuuka n'okukyenyumirizaamu. Tetwakulira mu mbeera nzibu nga tusula mu bulamu bukambwe ennyo, nammwe bwe muto mulina okukola. Nedda munnange, bwe kibeera nga Allah yakuyiseeyo atereka kuyisa mwana we wazibu, ayinza nnyo obutasobola kuvaayo nga bwavaayo. Omwana mumuteekateeke, mumuteekateekera okusinza Allah tabaraka wa taala, mumuteekateekera okubaako kyagatta ku nsi. Bw'osoma kye bayita taarikhu alhadarati al-islamiya, enkulaakulana y'obusiraamu engeri gye bwakulaakulanamu, ekimu ku nkulaakulana ezaaleetwa obusiraamu, abasiraamu be basingira ddala okuteeka tarkiizo, okuteeka omulaka kusoma, okusoma okutalina kwawula, okusoma okw'abaana abawala wakadhalika n'abaana abalenzi. Era ojja kwesiŋŋaana nga waliwo abawambe abaafunwa mu lumu ku ntalo ez'obusiraamu. Bwe bafunwa ne bakwatibwa ne bakuŋŋaanyizibwa ne bateekwawo. Kakati nabbi n'abuuza abasahaba nti abasajja bano be tuwambye tubakolere ki? Tubakolere ki? Kakati waliwo omu ku basahaba abaali abakambwe n'aga nti bonna tubatte, khalasi tubatte baveewo. Bubakali n'aga nti la ya Rasulallah, tukwate abantu abo abalina kye basobola okusomesa bakisomesa abaana baffe, n'abantu baffe abatamanyi kusoma, abatasobola kusomesa babeere nga baweereza abaffe, abalina kasente beenunule. Kyenjagaddemu ti basahaba bakiraba kyetaagisa abantu bano okusomesa abaana baffe. Amakulu baafanga nnyo okusoma. Kati abazadde kitukwatako okulaba nga abaana baffe basoma, ate kitukwatako okuteekateeka abaana baffe empisa. Okusoma kwonna okutaliiko mpisa tekuba kwa mugaso. Nakatono
Omuntu ateekeddwa okubanga munnaddiini nga muntu wampisa ate ng'omuntu oyo muyivu ekyenkanidde awo bi'awnillahi tabaraka wa ta'ala. Kati ekkubo erisooka mu makubo mwe tuyita okuteekateeka abaana baffe okubeera ab'omugaso enkya okubateekateeka oba okubamanyiza eddiini. Manyiza omwana wo buli kintu kyonna ekitegeeza eddiini bw'ebeera swala gye mumanyize. Era abaana mubatwalingako ku mizikiti mu abazadde senga obaawo, mubakubiriza abasobola okugenda ku muzikiti bagendeyo bamanyire omuzikiti. Abawala mubamanyize okukola ebikolwa abakyala abasiraamu nga bakyali bato babimanyiire. Bw'omwana bw'agenda amanyiira ekintu ekyo ne kimukuliramu n'agenda ng'akula nakyo buli ddala watuuka akisanga bw'atuuka eno n'afuuka omuntu omukulu kiba tekikaluba. Ekyo mukifeeko bi'awnillahi tabaraka wa ta'ala. Eyo ensonga bw'ebeera ng'etegerekese eriko ebigambo bingi, wabula ng'ekikulu ekigivaamu kwe kubeera nti tumanyiza abaana baffe eddiini bagimanyiire. Ensonga endala ku nsonga era ezituyambako bi'awnillah okufuna abantu abajja okuba ab'omugaso abo be mulaba, kwe kuteekawo enkolagana ennungi wakati waffe n'abaana baffe nga bakyali bato. Obukambwe eri abazadde abakambwe, omwana nga ne bwabeera nga ayina ma fi dhamirihi, ng'ayina ekiri munda kye yali badde agamba taata oba maama nga tayinza kukyogera olw'embeera eteekwawo. Omuzadde atuulako awo n'anyumyako n'abaana be, omuzadde atuulako awo n'asaagako n'abaana be, n'asekako nabo ne bamumanyiira naye n'abamanyiira. Omwana yenna gy'akoma okubeera ng'asembedde kumpi naawe gy'okoma okutegeera ebimukwatako. Eri abazadde abakwata abaana n'amukasuka mu kisulo n'amuteekeyo khalas beereeyo, omwana n'abeereeyo tagenda kumulambula. Bw'aba nga akoze ekyokumulambula musindikira mukozi. Omwana bw'akomawo okuwummulako ewaka talina wasanga muzeeyi yali bize. Omwana oyo olina haki gy'omumma. Omwana si mujarradu kula bukuzi ng'omuwa ebyokulya, naye ayina kyalaakinga gwe mukwano ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ffenna tukimanyi nti abaana be yasooka okuzaala yabazaala qabla albi'itha nga tannaba kubeera mbaka. Mwali abaana abo abalenzi abaafa, mwali abawala Ruqayya, Umm Kulthum, nankani Zainabu, Fatima. Abaana abo Nabbi yabazaala tannaba kubeera mbaka. Nabbi teyazaala baana bangi kutwaliza awamu. Era mu bubaka Nabbi yazaaliramu omwana omu Ibrahim, ono yafa bwe yazaala Maryam Qibtiyya. Wabula Nabbi n'afuna omukisa muwala we Fatima n'azaala abo abaana abavubuka ababiri abaasinga okumanyibwa ennyo mu kumanya Obusiraamu, balina ebyafaayo ebirungi. Kati abaana abo ne babeera nga bazzukulu ba Nabbi. Olumu bwe yalinga aboogerako yaboogerangako ng'abaana be. Nabbi yabaagala nnyo alayhi salatu wassalamu. Nabbi n'atuteerawo omusingi n'ekola omuzadde gy'ateekeddwa okulizaako abaana wateekeddwa okubaawo omukwano. Baana bo oteekeddwa okuba nga obaagala. Nabbi kennyini alayhi salatu wassalamu yayagala muwala we Fatima hatta n'ebufumbo gy'ali n'amulagirayo omukwano. Olunaku olumu Fatima yajja mu maka ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mukyala yafumbirwa ali mu maka ge. Omwana watuukirirwa okufumbirwa abeera takyalina kyeyetaaga ku mukadde bw'aba muwala kati ali wa musajja. Naye olumu Fatima yajja ewa Nabbi alayhi salatu wassalamu ng'alina kyayagala. Bwe yatuukawo teyasangawo Nabbi, n'atambula n'agenda. Nabbi bw'akomawo ewaka alayhi salatu wassalamu ne bamutegeeza nti Fatima yabadde wano. Nabbi yasitukirawo ekiro n'agenda ewa Fatima. Abasinga beebasi. Nabbi kyeyakola n'atuula ku kitanda kyawe nga ali sayidi eno ey'emira nabiro nga Fatima ali mitwetwe. Nabbi n'abuuza Fatima nti wabadde ongamba ki? Omukwano. Nabbi yayagalanga bazzukulu be. Olunaku olumu Nabbi yajja mu swala okusaala nga azze nabo. Nabbi olumu yasaalangako nabo. Abakutte ali mu swala bazzukulu be abaagala. Olunaku olumu Nabbi yajja n'avuunama wansi ng'omu ku bazzukulu be n'ajja n'amutuula wano n'amumalako ebbanga ddene. Nabbi n'amuleka n'azanya paka lwe yakowa mukwano.
niyo olwalira abazadde wakati waffe n'abaana tewajali mukwano. Omwana akula nga wakati wa naye tewali mukwano, nga tolina na kigambo kya mugaso kyosobola kumugamba, ekyo kikyama abooluganda. Omuzadde ayina okulaga omwana we omukwano, n'otulakawo ne munyumya ne musaagako, n'obaako byomubuuza, n'ogezesa entegeera ye, mwana ono ategeera kyenkala ki, byonna omuzadde abikola. Naye senga tutuuka ekiseera nga wakati waffe n'abaana tewali mukwano, ekyo kisobola obaviirako okusobwa enkula ennungi. Nina endagaano ate endala insha Allah ezinneebiri ziringanga 2 nga sheekhe wange watuuse disitulikiti Amiri insha Allah nja kumusaba abeere nga atandikira, naye nga dua yange ennungi edda eri abaana baffe buli lwentunulira abaana b'obusiraamu nga bakuŋŋaanye bandabikira bulungi bambi ne mbaagala ne mbasabira eddua, sabira bakadde bwe babeere nga Allah bateeramu omukisa, n'ekifo kino insha Allah saba Allah abeere nga akitukuumira era abeere nga atuwa obulungi obukirimu. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.